kubanga weyandabira nali muto wali kito nkitegera nzo kuba yeerabira naye nga wanaaba ndabye ne mujjukiza ajja kunzijjukiza nja kusisinkanya munyumyemu tulyemu namu tunywemu kale kwegamba nange nkulaba okusiima kwange amiina abantu abalinga gwe tebakola kitebasangikyo bitambula bitye bitambula bulungi si bibi bannange okusoomozebwa nno okubeera mu mirimu naye bw'ofunye ng'olwanyi okufuna lwana okukuume naye njagala olunaku lumu lukyeko ku makya ndabeko ku mukama wange oyo gwe nasaba omulimu n'agunyuma munnange gyali mulageko nti kwegamba si mu bubi naye mulage nti munnange oli ne bw'aba osobola otunula mu mbeera ze n'osooka n'omuwa omukisa kati wano tebitambula bulungi olwo bannyaniriza naye tebamanyi nti tutambulira ku kola yaffe eri ey'ekipapula naye ng'ate naye ekintu kyali kitono nnyo kukuzza bbali n'akugamba nti olw'ensonga weeti ne weeti badde nsaba okole bwoti ne bwoti omulimu osobola okuba ng'ogufuna kyali kintu kitono nnyo kati oŋambye edduka mangu oddawo mbadde nnyinakaawo mu kamiitingi wendaga nyomanyi nnyina mukwano gwange yanneesiga kati agenda kuwasa kati emikolo gye egya miitingi ez'embaga nze mbitwala mu maaso kati nnyina okubaawo mu budde munnange agenda kuwasa naye nnyina omubeererawo yambaga ennaku zino abantu bawasa nyina ne mukwano gwange waayitukke era naye yampadde budget y'okwanjula okitegeera abantu bawasa era gira naawe tutuukirize ddala okufumba obutukufu inshallah kale kankuleko odduke nange nga bwe maliriza ateegera bakama amiina kale dag Oh, my sister, Walda. How are you? You're fine. Abulamu bulungi. Mbaddeko wano waka. Sina buzibu. As well. Ndi bulungi. Gamba otya. Walda. Mbadde nkubuuza. Kubanga mbaddeko wano waka mami nannyonnyolamu n'angamba. Abadde atwagala nga ffenna weetuli nze igwe baba Musa badde mbuuza oba mami akubiddeko ntanakubirako ndi waka era kubidde ndi waka just ekire naye nga simanyi oba enkuba enaatonnya naye nga wendi ewaka sofa kakati Walda olaba omanyi leero ku makya Walda mami akedde nannenyaawo nga nakamala owerekera Tasha oli girlfriend wange kati wannenyezzaako awo ne biwanvuwa naye baba Musa tugenze wabbali nannyonnyola kale mbadde nakozeemu ensobi baba Musa nawe yabadde akunyumiriza annaye naye nga abinnyonnyoddemu awo naye ensobi nenjitegeera kati sibitegeera neraliikiridde ate mami ngezezaako mubuuze mami obuzibu buli ku nze obutwetaaza ffenna nkimubuuzizza naye aŋŋambye nti si nze buzibu kati ne sigadde sikitegedde kyova olaba ŋŋambye ekkubireko kuba agambye musobole okukomawo amangu ne baba Musa naye ngenda munoonyaako wano njogeremukko naye mujje naye mutima gunkuba ngamba oba yenze kale kasita sisita wange ongumiza naye
badde amaanyi gampedde mwana gwe ndi wano sibitegeera ndina ku pressure era mbadde manyi yakubidde dda kale kati kanoonyeko kuba bamusa wano then tulabe bwe kigenda okutambula naye nga mami agambye tubeerewo ffenna mu budde. Bakozi bannange mwebale butatembwa ne mujja mu meeting yaffe egudde obugwi oba oliawo gye muteetegekedde naye wadde egudde bugwi naye erimu ensonga ez'enjawulo ezitukwatako ng'abantu ate ne kampani yaffe okutwaliza awamu. Okusooka kwa byonna kansooka embeebaze okunnyaniriza neera mu mitima gyammwe mu myoyo gyammwe ne ku maaso gammwe okuba nti mwakkiriza ne mukolagana nange okubeera nti nkolagana nammwe mu kampani ng'omukozi omupya agenda okugitwala mu maaso naye nga tukolaganidde wamu. Ekyo nkibeebaliza. Ensonga ey'okubiri ngenda kubeebaza ng'abakozi ssekinnoomu kutandikira ddala ne kashiya waffe mukyala Farida Begem ndowooza lyerinnya weebale okuba nti tuyita mu ofiisi y'okufuna ku ssente emirimu ne gitambula ogikutte bulungi era ebitabo nabitunuddemu nga bibalansinga bulungi. Weebale nnyo. Ngenda kwebaza mukyala Dani weebale kuweereza. Ngenda kuzzaako operation manager kika bannange ono nange nafuna akakisa n'ensanga omuntu bwe tweddira ogumu ku mulimu. Tuli bazzukulu ba Kisolo. Sebo weebale kuweereza. Kanzizeeko ku mukono guli wadde we najjira wali mu liivu. Weebale kuweereza. Wadde erinnya lyo mbadde sinnabadde manya bulungi. Nze Aisha eryo nno linnya ddungi. Omukyalo oli sekuritale waffe omulungi. Sekuritale oyo kuweereza munnange. Weewalire ddala. Omukyalo era akola omulimu gwa ttendo. Bwe nzira wano ku mukulu Sharifu era naawe wenzijidde obadde mulimu wakomyewo kazi positiyo field manager. Asinati weebale ebintu by'okuweereza munnange. Weewaawo kambuuke waawo afande waffe kamubuuke ngendere ddala butereevu ku mukyala Suzi weebala omulimu ogw'ettendo gw'oweereza akubanga omulimu gw'okola gw'amaanyi. Obulamu bwaffe bwe tubeera wano butambulira mu mikono gyo ku lw'obuyinza bwa Allah ayisiza mu ggwe munaye bw'oba osazeewo n'ogamba nti kambanyule tulunga lumu ffenna ne basanga nga watunyula. Nkomyewo ku nsonga endala waliwo enkyukakyuka ezigenda okubaawo okugeza nga sekuritale waffe. Sekuritale oyo mulaba mukyala mukozi nnyo era nga mukyala amenyeka akola atya. So nenjagala ekifo ky'abadde atuulamu ofiisi eyo ebadde ekola ebintu bibiri omulundi gumu neneebuuza oba lwaki bakikola bwe batyo nga ye receptionist at the same time kati sekuritale. Kati ogenda kutuulanga mu ofiisi eri obuuyi buno bw'ova ku yange naye eddako ogenda okutuulanga ofiisi yo. Kati wali obadde okolera receptionist ntaddewo omukyala Asinati.
si muweerezwe mu ofiisi eyo ate n'ensonga endala nga bwe tuzikola. Ekyo nga nkimuliriza bannange waliwo enkyukakyuka ey'enjawulo naye nga njagala mugikkiriza musooke mwetunule. Okimanyi nti tebasobola kutwawula na muntu akola mulimu mulala. Oli tasobola kwawula na musuubuzi alina dduuka lya wholesale, tasobola kwawula na musuubuzi atunda mu katale, tasobola kwawula na musuubuzi akola omulimu gwonna ne bwe mba sijawudde nti guno na guno. Si mu bubi naye mbadde nsaba mukkirize tufunewo enkyukakyuka mu nnyambala. For example, mutunuulire omukyala afande waffe omulungi. Afande asi yimitira abantu bakwetegereze bulungi. Tabalabikira bulungi. Ali smart. Basi kati njagala naffe tubeere smart. Tuve ne mu bwa smart tubeere ba smarta. Kakati enkyukakyuka egenda okubaawo bw'enteekateeka eziriwo, omwezi ogujja tugenda tandika okwambala uniform. Era essaawa eno ndi mukola research ku companies ezitunga obulungi. Era waliwo gye nayitiddeeyo, waliwo company gye nayiseemu baGBK Fashions, nendaba ku biki bye bakola. Kati ngenda tambulako ne mu companies endala ndaba alina engoye material omulungi, tufune uniform etugwanidde. Twawulwe ku bakozi b'emirimu ebirala, twawule ku bakozi ba companies endala. Naawe wennyini ojja kuwulira nga ne bw'onooba ovudde wano ekitiibwa kye weeweera wano okyeweere ne mu kkubo gy'oyita. Kale empisa zikusiiwuukire ewuwe waka. Naye nga at least bw'oyita gy'oyise ng'ogamba ofiisi nyambadde lwewa ofiisi. Kanduweese eki kampeesa ofiisi yange ekitiibwa gyange. N'olw'ensonga eyo z'ensonga ezo ze njagadde tukooneko, era ngenda kubaagaliza akawungeezi akalungi. Mukama Katonda abakuume, abatambuze bulungi nga muddayo waka mutuuke mirembe. Ku lusuumu kansooka okwebaza okulabirira abaana baffe. N'ekirala njagala okwetondera byonna by'oyiseemu n'abaana ebbanga lyemmaze nga siri naawe. Ekyamazima omulimu gw'okoze munene nnyo, era bwe sigusiima mba mulyaza amaanyi. Weebale nnyo, weebalire ddala. Naye nga bw'omanyi ebyali bitutabula luli byali bingi. Obuvubuka twali tetuyinza kubeera wamu. Obwavu, omanyi obwavu kasita buyingira mu maka bugaleka bugakubya ekigo. Obwavu bubi nnyo. Kati nali mwavu nga tuli bavubuka, kati kyova twali tetusobola kukwatagana bulungi. Naye kati njagala nkusaba okkirize ti kano kenkuyise era kenkomyewo wano, njagala nkomyewo mu baana tuddemu tukwatagane. Abaana babeere nga batulaba maama ne taata tukwatagana. Omanyi teri kiwassanyu baana nga balaba maama ne taata batuula kati nga batutudde tuteeseganya, balabawo laava eyo. N'abaana olusi kibayamba okuba nti bw'anaafuna omubeezi we ajja kuba amuyisa bulungi. Kati biri byonna byonna bye tubaddemu. Kyamazima njagala osima ekinnyo biziiko byesonyiwe. Manyi wabaddewo obutakwatagana, obutakola ki, naye njagala tukomewo tukwatagane ng'abazadde ku baana baffe. Manyi nti okoze omulimu munene, naye kati mbadde nsaba nange kati ompe ntandikiraawo w'okomye, nange abaana tandika obbabeeramu, tandika obbalabirira bupya. Yabula Lutaaya, wabula totandika. Nakwesonyiwa, nakunaaba. Tukuze abaana maze okubajja ewabi, kati ate ogenda bakuzaaki. Awabi wawo bajja.
kuba kati omuwala abaana omuwala ayandibadde ng'agana n'okufumbirwa ogenda mukuzaaki wabula totandika nze n'abaana nabagamba dda nti kitaabwe yafa ku lusuumu nonzita lwaki weeyisa obubi bwotyo andira kati kyogenda okukola manyi nti bwali busuumu naye abaana balimbulule bagambe nalimbalimbye olw'ensonga bweti ne bweti nange nsobola okubeerawo ne tubanyonnyola naye kataata wammwe ekyamazima gyali ekyo wali okoze kibi naye nange nali nsudde obuvunaanyizibwa kati nkomyewo mu buvunaanyizibwa bwange okkiriza omanyi omuntu bwe yeetonda bamusonyiwa nze kyemmanyi kati abaana ogambye nti simanya bakuze oba kiki baliwo abakuze nze kati awo njagala okutandikira awakulemeredde bulijjo ninda okkakkane nze ntandikira awo mbugumye ekintu lindako omuwala yasoma kwenkanawo mwana yakoma mu siniya 2 kati siniya 2 olwo yasomye eki nze kati njagala mutandikizawo ku siniya 2 agende paka ku university nze nali njagala amaka gaffe tufunemu looya era ekyo ekirooto nteeka okukituukiriza noono omulenzi ngenda mwongerayo nnyinza n'omutwala ebweru n'asomera eyo okitegedde bulungi so kati tolina kyewakoze ekirala nobagatta mu kika nina okukola kugamba bingi byenina okubeerawo nga taata waabwe nga twetaagisa okuba nga tuli wamu ekirala ninayo ka pulaani omanyi nina mukulu wange yafa kati mukulu wange oyo yali musajja mugagga ng'ayina obusente n'ebisente ng'ayina ebintu nebyo n'abasajja abaali abasiru yaleka obwana obwo bubiri kakati nze bwe nabaddeyo ne ndowooza ne ŋŋamba bino ebyobugagga tebijja kufa ttogge byobugagga bingi abaana babiri bokka bye baba babitwala kati lwaki nzize kino kigenda tujjako ennaku nze naawe natunudde wala nga ndaba singa nkwata bano abaana abange ne ŋŋenda ŋŋamba ekika nti nabo baana ba mukulu wange bye bamulekwa kubamu be yaleka eyo ebbali be yali tamanyi kiba kikola njagala nnwane bwezingirire mbagattemu wali bwe mbagattamu wali ono omwana owange omulenzi nkole kyonna ekisoboka abeere nga ye musika bw'abeera nga ye musika nze naawe tuba tugudde mu bintu obugagga buba bugenda kutuddira tuba tugenda kuva mu mbeera embi eyali etubonyabonya yali etwawula bwavu kati nze kasitokkiriza ekyo nze nga tugenda nze nganduka embeera olaba ennaku bwe tugisiibula wabula Lutaaya otandise nedda nze nkubuulira nze nako obungodiira bwo ate bungodiira buki obusi bungodiira eyo pulaani egenda okutuyimirizaawo omwana singa agwa mu byobugagga tuba tugaggawadde nze naawe tuba tugenda kudda ku maapu kinyonyole bulungi nkitegeeza ennaku oba ogenda gisiibula oba okyabonaabona okkiriza ate kati nze nkubuulira kino bwe tulaba nga abo batono ababiri sobola n'okufunyisa olubuto ne tuweza aba